nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana ozadde omwana muwala gantu ozadde omwana daye mulago okole daye noonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu katiko masira ogwali omusulu katiko masira Embeera tempisiza bulungi n'akato. Tukwaniriza nnyo omulungi alaba Delta TV netungadde okwebaza nti webale nnyo webale ddala okubanga otulaba program eyitibwa ebintu bizibu nze Nasali Lydia. Ku mulundi guli twakuleetera emboozi ya Kigozi Fred oba muyite Red Angel nga atubuulira engeri gye yafunamu akawuka ka Mukenenya. Bingi byewalowoozaako nkimanyi nga nange bwe natula naye era nembirowoozaako ng'omuntu wabula twakoma nga tukoma ku bwe yagenda mu ddwaliro amaze otunyumiza bwe yafuna sugar mami we ebirungi bye yamufunako n'ebitamuyisa bulungi kati netuuka ku point olwokuba nti yali alwadde era nga agenze mu ddwaliro okuba nti bamukebera oba alina akawuka oba takayina nsuubirayo twakoma sebo yo nenkola yaffe mu Gheto yaman Made kalabiddeako ojokerabidde kyalina obuzibu bungi oba okunjigiriza yakuyigiriza. Okay, so Red Angel twakoma wali otubuulidde nti walwalamuko n'ogenda mu ddwaliro ne tukoma nga kansala azze ndowooza kansoli nze naye nga tanabaakuwa results nti zigambye west ne west tutandikirawo. Kansala bwe yajja basooka nga ne bajjaawo nga nze nninzeemu kati bamaliriza bagenda polastic bansinika kansala ogwo ampita eyo nessaawa kati awo ne bamulongo oba olina obbaleka ebbali essaawa egibeerako ogwo ne bwobeera muli balavers mpozi abafumbo ndowooza nye balavers just bajja ne bakubuuza nti wandyagadde omuntu ono ali gw'oli naye amanye ku bivuddeyo oba nimbagamba nze tugende bambuye ebyange nzekka sirina gagenda oyo mulonkato munnamawulire agende kuyisa abyase mu bwangu neŋŋenda kansa nankansolinga naŋŋamba Kigozi Fred osangiddwa ng'olina akawuka akaleeta Mukenenya ebyo nanga amaze biŋŋamba byonna kati awo abasinga andaba ku Delta TV abasinga awo walowooleza okwetuga walowooleza okwewa obutwa walowooleza okugamba nti kaŋŋende kati nzire kuwala buki nveeko ekiba kibe ate abasinga wano wabulirwa essuubi naga kati sikyana kyensobola nkugumya muganda wange ali eyo mwannyinaze ali eyo tokeranga ne weemalamu essuubi obulamu bwaffe buli mu ngalo zaffe gwe bw'olikeera n'ogamba nti nompedde ojja kugenda nzirayo ku kyange kati so namanya kiweddewo obulamu buweddewo kati nenzuka nki kinali ndowooza ekyokwetuga neŋŋamba ekyokweswa mu motoka oba konvoyi neŋŋamba kati ebina sikyana kyenziza bo obulamu bugenze naye ate embuuyi tefa yonna bwe bali bambuulira bano bakansala natandika okujjuka message z'omukyalo oli sugar mami ze yansindikira neŋŋamba yali akiŋŋamba mbi nga simanyi so bwe kyajjanga ekipya naye ng'ate mu matu kyali kibaddemukko nakkiriza nenfuluma saatwalirawo ddagala tegitwalika muganda wange empeke eri nzibu empeke gy'omira tubale nga tolidde n'olaba emmotoka nga zingeze round about muganda wange nensooka nenjigaana empeke nenkola ki nengamba kaŋŋende mulongo oyo nambeererawo nnyo ng'ajja naŋŋumya paka lunaku lwakeera lumu neŋŋenda ku ddwaliro kati bwewava eri bakwadde results ziraze nti oli positive ovaayo ng'obulira mulongo nti munange
nali very open ne mugamba wabula mu kumugamba saayagala kigambe muntu mulala of which yakikola kati wayitawo akabanga awo kaali kabanga katono olw'okuba kati eddagala lino eno gwandaba alivinga positive oba naawe naatiyo kigwamu kuba tomanya eddagala lino obanga obadde okosa chemicals nyingi ate ng'obadde otuuse ku point nga violode eyambuse waggulu nnyo CD4 counting esse wansi eddagala lino bw'otero litandika litera okusooka kumalamu amaanyi era bwe naddayo nenfuna eddagala lya weeks 2 lyammalamu amaanyi era nenjolekera kujja esaalasi ne bampa ekitanda ate akaseera katuukira ddala olw'okuba n'okulya nali sisobola nengane ku oxygen nembeera ku oxygen nyonya kunagenda ku oxygen nagamba omanyize nali sisaba ebintu by'okusaba ebyo sibyagalira ddala omanyi nze nalina enzikiriza yange egamba Katonda asiiba mu kibuga asula mu kyalo ekyokubiri ayizulwe Katonda w'abayaaye omuyaye naatala afiya ekitegeera kati kwayo natuukawo nagamba sijja kutala afiya ku luno nengamba Katonda bwompayo ka second chance nenva ku kitanda kuneno manyi kati kisuse mu kitanda kigenze ku level yaki eya oxygen ate nga wano mu Uganda abantu benzenga mpulire ennamba esinga Lydia oyinza okuba omujulizi wange kuba bantu 10 abagenda ku oxygen ne badda bayinza obutawera ko 40% okitegeera kati ngenze ku level eyo siriko obuyambi ndi mwana wa mu Gheto okitegeera abajja ku kitanda abajja okunda bako bajja buzine bagenda okitegeera kati nembeera mweyembeera bwentyo kati ngenze ku oxygen bwoba nga bakutwala ngobona isubi nye eryawo ngolaba waliwo abafudde nga ate bayiko buli kimu okitegeera alina abajjanjabi nga mukaaga nye nga nze siinaako wadde muntu n'omu nengamba ne kati kantalafiya ngende nye bwe nvaayo ngenda kuvaayo mbeere very open njogere eri eggwanga nti am living positive ntandike okubeerawo bannange kubanga nakirabanga bangi nnyo abavubuka abali eyo abali mu mbeera mu empita nyinza okuba nga zeredi eyo nalina omukisa nga nsobola okukwataganako n'abantu abamu olw'okuba by then I was half of a celebrity omanyi bagamba east or west home is the best era ne bana abesimbawo kasaba balimo okuwa akalulu mu kitundu kyosulamu omanya bakakubye wonna kati nze ekitundu kyembeeramu Seguku already nali celebrity okitegeera kati nga nnamu kakunika favor ako nagamba nga yatandika kwavuka banne kubanga abavubuka bangi nze betubize tubeera nabo ate mbadde nga nteeka nga obuvulu bwange nga abavubuka bajja bampagira babujjumbira okitegeera abavubuka b'Esseguko mwenna mbagala nnyo buli andaba ku TV so ngenda kuvanze mfuuke omuzira waabwe ntandika balwanirira mu byobulamu kubanga abasinga bali bakyogenda okwekebeza omusaayi abasinga bwalwala waliwo option mulungu kati ajja kubonabo mufinye ajja kubuulira abasinga balanga option bwalwala waliwo endwadde zibekwekamu sukaali waliwo endwadde pressure bibalanga omuntu byafudde ekyokubiri abavubuka bwalwala kudda mu kyalo kati nze nengamba kanvenwa omuvubuka asigale e Kampala wabula alime butayisibwamu mimwa basigale nga bakiyabanga kya bulijjo nze obulamu bwe nkambutale afiya era nakitandikirawo olw'okuba nti wali otuuse mu mbeera embi ennyo ey'okuba nti wadda mudwaliro bakuteeko ne oxygen because mbuzanya abantu nti obuvumu gwe obujjawa obuyimirira mu bantu because kino ekintu tukimanyi bantu batono nnyo abasobola okukola ki okuvaayo tugambe nti gwe wali otuuse ku mbeera embi ennyo ennyo n'owulira kati nti obuvumu mbufunye bwenzira engulu kino kye nina okukolera abantu bange akati andaba ku Delta TV siwe nkyagamba Lydia ekibuuzo ky'obuuza kituufu nnyo kubanga ensi bwetyo bweri nze obuvumu bwange we bwava kubeera nga maama wange yafa akawuka ekitegeera nembeera nga nfunye akawuka ku myaka emito naye nga ate era akintuusizzaako almost emyaka gya maama wange neŋŋamba nno Red Angel kakikome ku nze kantandika olwanirira abantu bano naye tekyali kyangu okuvaayo okweyogera kubanga awo nga nvudde ku oxygen ntandika okujja okusetinga nzizeewo ntandisa okunyirirawo baabawala tebaswala nno nkubuulira okibona kati eriyo abakyantagalirako nga bakwana obadde ki lindako ova mu ddwaliro osazeewo okwerangirira abantu bakulaba batya oba bakitwala batya waliwo bwe nayitanga ng'olaba abantu bakusongamu emimwa then ekyokubiri
waliwo abanenyenyalanga ate nga mune kikwewunyisanga ate abasinga balwadde kubanga nze kati manya abalwadde bangi naye ng'olaba akwenyenyala oba lwakuba batayagala oba buli lwakola bwati ajjukira embeera eyo nti ajja gisanga oba yagisangako. Then ekyokusatu waliwo woteri bwe nagendako kunaku olumu nedaba nga mmaze okulya essowaani yange bajawudde. Ekyokuna kati awo olwo kati nyingidde 2017 2017 just 2017. Kakati waliwo awantu we nagendako awamu nenja ku mmere nenjagala okuwaako omwana omuto emmere eyo omukazi nagamba emmere agireke yamaze dde okulya naye nga kana kakaba nti enjala ekola ki ekaluma. Nze kuva dda Red Angel Ssekukkulu nali muntu wa kisa fine nali badman naye ng'ate nze neekisa kubanga nze muntu wanye Ssekukkulu senga mbadde nti no nali mukozi nnyo wafujjo ogwandaba emmeeya mulamba nga musitwa ajja mpeeko agonja obujulizi okitegeera kitegeeza nti nali nkwatagana buli muntu so bwe nalaba ekintu ekyo kyankuba wala ate awo sitigima neddamu nesitukamukko ne wabula nkugamba gwandaba ku Delta tunulanga nnyo mu buzibu abantu kye bayita obuzibu bwo kitunulemu okirabemu omukisa. Awo batandika okugamba nti gundi yalwala dda agenda kufa Sirimu awo wenyiwe oba otandikira ofuna amaanyi omire eddagala weewale ebitagasa omanye obulamu bwo nti no I can still make it, you will make it my dear. Sandibadde bwe nti ssaawa zino kituufu nnyo ekyo oyitamu embeera ey'okusoomoozebwa obulamu buteredde ddi okutuuka okweyagala okubeerako bwoti obulamu bwatambula mpola mpola tebwali bwangu kubanga byajjanga byonna binalinga mpulira byonna byajja bipiikinga mpola naye omubiri guno eno gwe gwajja gusembayo waba nagenda okulaba nga sikyasesema eyali tasobola kulya mino gy'amatooka ebiri nentandika okugirya okitegeera then ngendo olaba nga mu lubuto munene obeera owulira empewo muno mu lubuto okitegeera eba owulira yensonga ki abantu awo babeera nnyo iffe kennyini tuba nnyo ne jaketi ebiseera ebisinga okitegeera kati ngendo olaba nga empewo etandisa okukola ki okubula okitegeera kakati ekyaddako amagulu gano akawa ka Mukenenya kagonza muno okitegeera wuliriza bulungi kino kankyogere nga ndi ku kamera nga ndi mu Gheto nze ndi Gheto ambassador eri abavubuka bonna abalwadde ekyo nalondebwa Mmengo. Waliwo enzikiriza ezimu omuntu ng'omize bulungi eddagala lyo violodi nekka wansi nejja netwa ku less than 35 bakebera omusaayi ne bagamba akawa ka freezinga tetukyakalaba. Waliwo enzikiriza emu mwemanyi mundaba awo bayimye ne bagamba nti gundi twamusabya n'awona Sirimu bw'obeera omusirusiru gwe nkugamba gwali ku ddagala n'ogamba bansabidde mponye Sirimu ojja kufa. Akawa ka Mukenenya kasita kava violod less than 35 kaba tekakyalabika mu mubiri ekyangu nnyo okgenda ku ddwaliro ne balaga result ne zidda nga ziri negative okiteeka kuba kaba ka freezinze ne bwe ka freezinga mu mubiri kaba ka freezinga mu musaayi kadda muno mu joints Sirimu asooka kutula muno okitegeera bw'ova ku ddagala bwe kadda ne bakuzza ku ddagala obeera defaulter obanga alumbye amagye nga muli abantu 10 mulumbye abajaasi 100 n'obakuba noma n'owandika ng'okubyeko 10 lyokka kati musigadde abantu 2 kadda n'amaanyi gakujjawo kukutta bussi okitegeera ekiwulira bulungi kati amagulu gano eno nze gatuuka ne gatandika okuba nga ntandise okukola ki luli natambulanga kuno nga nkwata omuggo abantu abali bandaba nga nkwata akaggo nga sisobola kwewanirira byali biwanvu nnyo munnaye nga ntambula nkutta akaggo nga sisobola kwesapootinga nze naye nga ndolaba kati n'ekyo kitandisa okudda then ekyaddako omubiri ne gutandika okuddira ddala nebbugumu lyennyini kati bbugumu entadde oddubulya nga nsobola okunaba n'amazzi amabisi ekiro kati ne mmanyanyi kati obulamu bukoze eki bukomyewo obulamu bukomawo simanyi kati olina omwagalwawo
ngosese akansesa naye fine kiyibwa ekiti nze ndowooza nga sinakituukako ekyate ndowooza omuvubuka ndaba ali eyo ng'omanyi wa living positive kyandibadde kyamakulu nnyo bw'oba ng'otuuse mu mbeera ey'okugamba nti oyagala kufuna love kubanga feelings ziri nakyo n'ofuna mulwadde munno ne mubeera nga musobola okuba nga mukebeza omusaayi biology bapima ne mwebudaabuda kubanga bamanyi kyoyitamu okitegeera so currently sinnafuna ali official ninja kuba mbategeeza kuba oliwaliwaawo mu mpolampola bwembadde embuuzi oyo aliwo sinayagala nga bali official gyali naye ngaali bwatyo alivinga positive no what but discordant couples bwe muli discordant couples omu abeera negative omulala nga ali positive naye violod bwebanga ey'omuntu ali positive ngeri wansiko yeah waliwo agambye wano ogamba mbu Sirimu aluma budde ki aluma kiro Sirimu omanyiza ebbanga lyonna linabeera ku nsi kuno kuva nayinga ekibuga bamanyi linnya ya Red Angel ne Sirimu akuluma na Sirimu annumi nanjogeza amannya gange amatuufu wali togogera ebintu nasembayo ngaakulumye nnyo Sirimu annumi nanjogeza amannya amatuufu Sirimu aluma obudde bw'ekiro Sirimu ayagala enzikiza oba lwakuba tusinga bufunya mu nzikiza aya neyinza okutya olaba tutya musujja mu kiro Sirimu otuuka ekiro essuuka n'ozikyusa gwandaba nga tetolina mukazi oliwo wekka mu nnyumba n'otuuyana wenna n'ojjako essuuka ezisooka then omaliza n'okka wansi newebaka wansi ku kapeti Sirimu kati wobeera ku kapeti nye ng'otuuyana kyokka ate emisana totuuyana Sirimu aluma bintu bizibu nnyo kati ebintu bizibu okitegeera kati obulamu bwange bwonna neŋŋamba ebyo byonna engeri gye mbiiseemu right now let me serve humanity humanity njirwaniridde ntya si gye tuddako ndowooza nkoze ennyimba ezikwatagana n'akawuka kwegamba oli mu kawuka buli kimu kyokola kyakawuka njagala bwe kiba nti nno Katonda omukisa gwange yali yaguteekamu abantu bayirabira obuzibu bwange nti kati nnemereddwa nti wenjota okukwataganya ate ne Delta TV bo bwe nkibayita obuzibu kakati ndoza yessaawa njagala nti ne bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi wakiringezeeko mbeeko kyennwanye eri bavubuka bannange that's why talk shows nandibadde nzikolera mu hotels ez'enjawulo kubanga right now an advocate with Buganda Kingdom mba nsobola ku accessing aguno hotels nyingi naye so kikola kubanga nze abantu b'ennimiro Katonda bwe yampetya be bantu bennyini benkuliddemu nkulaba n'akatabo kanene kagamba ki akatabo kano bakata second chance ke katabo ke nawandiika nga nzikiriza nti kati nzize mu bulamu nzizemu okutambula kawa story yange yonna nga bweri then kasomesa omuvubuka naddala nze abantu abakulu ennyo myaka 9 simanyi nnyo byenyinza bagamba okujjako mbagamba ekintu ekisobola tugatta lwa nsonga nti nze ndi muvubuka ate ekyempitamu nkimanya yo bavubuka bannange bangi abakiyitamu so akatabo kali ku sale kali ku sale era akeetaaga ndowooza ajja kuba genda ku Facebook page yange Red Angel Kigozi oba genda ku page eruningibwa foundation eno Red Angel Age Support Foundation tujja kubanga tuwogera katunyo shingisa omutwalo gumu naye oyinza okubeera eyo n'ogamba nti nze kamba wagire enjiri omulama gwa Ssaabasajja gwe yongeyo okutalaaga oyinza okugamba nti Red Angel nange jangu kwa musomero lyange osomeseza abaana Red Angel ntuzizza family yange jangu yogereko n'abaana bange kubanga omuzungu agamba send a thief is to catch a thief I think it's the best gundi is a fair game lwaki omubbi abamanyi buli kimu abantu mwe bayita okitege kuba babeera babbi banne so nkoze ennyimba ezikwata ku bulwadde bwa Mukenenya
okitegeera ngenze mu masomero ntambudde mu masomero ngenze ku zi TV zinga Gheto TV omulamwa ku kimu kulwanyisa akawaka Mukenenya eri baganda bange bannenange ab'obuvubuka. Akawaka Mukenenya tujja kwogerako tetujja kwogerako singa okayise second chance singa tufuna second chance nosanga omukyalo oyo mukafunda bwoti obudde ate nga bwakiro teri alaba kikyo oyinza omukola sugar mami gwe ngamba program eno abadde bajja muze mulaba ebifaananyi ebyo nga ndi mu ddwaliro era kino kisooke kigenda eri abantu abalaba omulwadde w'akawuka bw'omanyanga gwe wakajjako tomunyiigiranga musonyiwe naye ate teweewunzanga n'omuddira omukyalo bwe musanga kati nti musanze ku kkubo ng'ayambuka bw'ati nze nga nzikira nkyuse ekkubo kubanga nze mmanyi ebyanviiramu mmanyi bwe nabonaabona mmanyi bwe mbonyeebonye nkyuse ekkubo sikyalina kye nsobola kumugamba okujjayo kukyusa ekkubo kubanga kati mulaba nga sitaani w'oku nsi gwe bw'ovaayo n'ovaayo mu lwatu n'owulira abantu ng'abantu tebasobola olowooza kiki kye tuyinza okwongera okubulya abantu kiki lulimi ki tuyinza okwongera okukozesa okusobola okufuna abantu abafaanaganako nga saawa zino mu Uganda ba advocates tulimu batono ekyo kituufu okitegeera ate nga abavubuka ffe ba advocate n'abantu abalwadde ba advocate be batono ennyo naye olw'okuba nti tewali nnyo buvumu obuvumu obwo bw'okuvaayo kitera kuva ku kino omuntu bw'avaayo n'ayogera nti nno nina akawuka ka Mukenenya ebiseera ebisinga waliwo watuuka nga talina access ku mirimu egimu mu bifo ebimu so kati nze kye nandisabye gavumenti okwagazisa abavubuka bannaffe abali eyo n'amanya nti alwadde aveeyo ayogere sikyo badde ogambako gavumenti mutufevalinge omuntu bw'alwala bw'aba nga owa kansa asobola okufuna omulimu bw'aba nga ow'endwadde endala asobola okufuna emirimu gavumenti mutufevalinge naddala mu malwaliro tujja eddagala tutuuka mu malwaliro abantu abaliyo fine eriyo abantu nga basomye ekyo naye ate mu ddwaliro mwennyini mulimu abantu abalwadde abakima mu malwaliro ago amadagala naye nga nabo babisoma tetwetaaga nnyo kututeeka nnyo ate ku interview nnyingi bwati interview kinkole ki nze Red Angel ndi mulwadde ate lwaki ompa interview yemu ne Lydia omulamu mu abampa eddagala mweroza mwe mugana okumpa omulimu ngenda kujjawo ekyokulya mmire eddagala lyammwe lye mumpa after all muŋŋamba nina osooka okufuna ekyokulya nga sinnakola ki nga sinnamira ddagala naye ate era ekyokulya muganya okukola ki okumpa omulimu okitegeera so gavumenti muveeyo muyonge tukola opportunities ez'emirimu mwena bekikwatako bameya ba MPs ba chairman mutuyambe muyonge tukola opportunities ezo chances tubenga wenye tuba tugenze mawanga agenjawulo tusobola waliwo amawanga agamu kafenga tosobola kugendayo ekyo kimanyi bulungi naye wewe tusobola kugenda wabula tene bakuzibuwaliza wano ku embassy biki okitegeera so mutu twale nga abantu kubanga n'enjiri eno banji bannaffe abali ebweru nga bagyetaaga ogiwulira naye nga tebasobola kufuna ki mukisa guno kyova nti nno Gheto TV mukoze omulimu gw'amaanyi n'abantu abali ku Facebook bakoze omulimu gw'amaanyi. Yes, government ogezezaako okugiba ekyokola HIV tulina ebitongole bingi olowooza ebitongole ebyo bikoze ekimala like okwongera okumanyisa abantu ennyo about HIV oba kyendowooza ebitongole waliwo ebikozeekokko naye ate tebikoze kimala lwaki mwenna abakulembera ebitongole bino muwe mukola ekintu mukitwala ngaekinga lunaku lukulu ne mujja ne mutuuka awantu ne mugamba mutaddeawo eringalale ne mumala emyaka ebiri temukomyeyo temumala omwaka mulamba mujje ku gulawundi wano wansi ku gulawundi kubanga akawuka mwe gye mulowooza okanoonyeza mu tawuni wakati iyo abantu bo temujja kukafunayo mujje ku gulawundi levu wewava embeera eno
mweyongere okola services ground level mwongeremu service mwongeremu amaanyi mukwataganye ba advocates mutuwe emirimu tweyongere okubunyisa enjiri eno after yo mu Uganda tulimu abantu batina basobola okukola ekintu kino okusinga bimuna kufuna ate kati amufunye gundi minister Mulamba yagaye kukwasaganya era ne bikomaawo bwe watyo so mujja ku ground mukwataganye abantu ffe abakiyitamu kuba ffe abamanyi bannaffe era ffe abasobola kibatuusaako. Ayogedde bulungi nnyo ebigambo byesingenda kubiddamu naye bw'ate bategeezezza Red Angel oba muyite Kigozi Fred akapera katukomewo atu akapera tugenda kuba tumulamu katono wabula tugenda kulabako omuntu eyasooka omutwalako mu ddwaliro ye atubuulira embeera ali etya munnamawulire naye agenda kubakawo byatubulira ku kitundu kino naye tuli south wadde tetwalinnya ennyonyi kati omulamu tovaako nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omwana mulamu naye mulaga okole naye onoonya omwana siwonanga ekyomusulu ekyomusulu ogwali omusulu aliko masira embeera tempisiza bulungi n'akato